webale nnyo Jennifer Kabale newankubadde okusaba kubadde kugenda mu maaso abamu ku balamazi babadde mu kwenogera ku nnusu okusobola okulaba nga batwalira abantu baabwe ekigulira amagala eddiba. We tutuukidde Namugongo ku ssaawa 10 ez'okumakya ga leero tusanze abasuubuzi beeteekateeka okutandika okukakkalabya emirimu gyabwe. Baabatunda engoye abaasuzeeyo tusanze bakyebasenga ebigenda mu maaso tebabitegeera. Tusanze weema ebaddemu abadigize abaasuze mu ngatto nga bakyabiibya. Eno abadigize babadde bazina beekola obusolosolo ng'abamu bazina beetisse omwenge abalala beenywegera. Abajulizi mbajjukidde nina ekimeme ekipaatwa nkiriko nkisundasunda bambida MC Kiwa Kabaka nannyinigwo asiguukulula ezaalema. Abatamiivu be twogeddeko nabo batutegeezezza ng'olunaku luno bwe balulindirira ng'embaga okujja okwesanyusa nga y'ensonga lwaki bali mu kwenywerera. Walamaze ne tunyumirwa olunaku lw'abajulizi nga 3 ogw'omukaaga Juni libeera ssanyu tutegekera nga Krismasi 25. Ono mujulizi Dodoviiko okuva Kasese paka nalo tuli mu lunaku lw'abajulizi tukola tujaguza. Abatunda omwenge omuganda nabo babadde beetala wabula nga bano beevuma abantu ababadde babasolooza emirundi egisukka mu gumu. Ne mwana buli uteeka akameeza we bakajjawo we bagamba nti muwano tumaze wasasudde kyokosasula oli n'omulala atajja. Waliwo omusajja abakyala gwe baguddeko ekiyifuyifu ne bamukuba nga bamulanga okulya embizi yaabwe n'atasasula. Ono bamukubye okutuusa abatuuze we bamutaasizza. Alidde ennyama y'omukazi alemeddwa okusasula omukazi n'amujimba. Omukazi oyo gwalabye omukazi omukulukulu abadde amunyoola abadde amwambula. Abalwana babadde bagenda mu maaso n'okwekuba ng'ate abalala bagenda mu maaso n'okutunda embizi yaabwe. Kale tuli mu kulamaga, tuli mu kulya ssente twala kumanya, tuli mu kalooli ssaawa zino. Tweyongeddeyo mu batunda amalwa ng'eno abagawoomerwa tusanze baagakedde dda. Tunywedde omwenge olwatumala buli bukedde butya tweyagedde olwaleero amazima akatuna kutusabanga abantu bonna bali mu ssanyu eri bateekera budukizi mutuka amazima tushiize tunywedde omwenge. Eno obwedde abanywa nga waliwo n'ababasanyusa. Wange nkwagala nnyo ekyawanga era ng'etuli Namugongo. Kaabuyonjo zibadde ku katale eri abalamazi ababadde bagenda okweyamba kw'ossa n'abagenda okunaabako okulabika obulungi. N'abasomba scrap nabo babadde ku mudido ogw'okulonda obucupa nabo okwefunira ku nsimbi. Abasaakasi nabo babadde ku mudido anti abantu ababadde bayingira okwesuuba nga balwana bulwanyi. Baabatunda sapuli ne Bayibuli Namugongo ono bali mujjukira. Tuna abantu bangi basusse obungi ate batuwagidde nnyo. Tweyongeddeyo mu bafumba emmere ng'eno abasinga ku basuubuzi tusanze bakaaba olw'abakasitoma obuteeyunira mmere yaabwe. Bizinesi tegenze bulungi, ssente abantu tibayina, baagala ebintu bya layisi ate tobafuna. Munange bwe bityo bwe bigenze. Abatunda engoye bagamba Namugongo ono ayawukanye ku wa bulijjo anti okuva lwe baleese emmaali yaabwe we badibye nayo ng'abaguzi tebalabika. Twagambye katumale okubayo ka school fees k'abaana naye biganye. Abantu batambula butambuzi baabo balabe mu makubo. Ate ng'engoye zaabadde za 5 ne tuzissa bbeeyi. Ne tutuuka ne ziyimba 2 naye tebagula. Waliwo omukyala Agnes Nakakembo ng'ono yazimba emizigo gye gy'apangisa abalamazi. Bw'oba obadde osulamu oli ajja n'agamba gimpangisa we n'ofuna w'olaga ye n'ateekawo nga wooteeri. Nakakemba atunnyonnyodde engeri gy'afunamu mu kupangisa emizigo gye n'okusoomoozebwa kwasanze. Bo baba bakyafu okusoomoozebwa kwabwe gaabwe muteesa naye n'omugamba tonteera wano bisaaniko ate abiteera ddalawo ku ddirisa. Abo owulidde abasuubuzi buli omu embeera agyogerako bugwe. Nzasifa Nanvuma kankuze wajo zirina Kibuule atwongereyo n'agafeeyo ku Spark TV.